Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa kadama munnamwe bannange muleta akasente bamama basekadama muliwa Abu Dhabi Dubai Sharjah muliwa mwenna bannange muleta sente Alaini mwenneyo yonna naliyo Dubai Sharjah Alaini mujje mwenna ngali mbwa kadama tusimbudde kane bwe nasabya akatesi magenda zikira bwe nasabya akati Doni bagabe muruwala vao ayile muruwala حبيبتي كله كدامة أنا أعطيني فلوس والله أنا أريد هذا جفت منانا والله حبيبتي كله كدامة كله سكدامة والله أنا أريد فلوس الحين اسمه تشاجينجي ayogedde n'oluwalabu mukwano byonna tujja bikola namwe mugezeeko okitegeera winning lutaya butini nnyo musa smolo nze bane mufumbiro navudde nayo mukyemba njagala kulinga wano linda kenda zembo ekyajinga ne kampe kabe kumpi mutukoze muti ekirabo temukigaba agi atuganye bane era mukwano this is too small Shifa look for network ate njinonyewa wano wentudde wena oba yagala ninye muti nedda no sikyagamba cheki bambi oba zituuse bananga ate agi era yagamba cheke ne emmekati agi agambye mbu cheke oba zituuse agi agenda bikola tufudde kyokka bambi lutaya gira lutaya n'essimu yo gwagimanyi njagala nange kuyange kasoke ntuneko kwe muteni yange tekuli kwe muteni yange bannaye send wave ku Airtel era Airtel mama walalo wewe soko lindeko sanyuka lindako emitwalo 5 bwaddu banange zikanzitene kuyalutaya from Obedi ni wagaba emitwalo 5 jijo what are you saying jana je yasindise jana yasindise zino oli tanasindika sente zino sente ziriko zizino chairman yenuwagaba yadde aweereza sente ze ng'agula ekirabo biri ebyasoose ekyeza ne zino zirina kugenda ku simu ya lutaya. Today God has done for me a big thing to see you. To see me na yenye nebizibu byange. Bya kirabo. Timu chairman ya mulundi gumu. Mama siona asindi 5 soma wansi. Zidoni. Neda musome mugole. Fiyo na zange doni ezo. Mulabe. Abasinga gumukasanvu kwa basinga. Zoka. Kuba campaign. Ani kubirani. Eyakula bubi wa. Mama. Banange era obikoze soka yebaze era. Banange era kanyombeke bulungi. Mama oli musiki ye. Ye bananga ali. Banange omwana wattu oli Canada America. Oba oli Uganda. Oba oli Uganda. Mama neyanziza nnyo ne kankunze ne ku magulu. Mama munange neyanziza nnyo neyanzege. Ozije kaguwa omusajja abadde atwalako ekirabo. Naye kati ndi musanyufu munna. N'abalala mukole bwe mutyo. Banange muleta akasente. Tuganye.
Teganya kuchasa. Bona, wowe. Chairman ine chagambe gwaga. Kamukwa. Sabama kuba mutala. Chairman yogera. Chichi. Waliwo wanagenda. Ndabya. Waje. Ndeka mukwano. Abagole bonna bali kusaidia. Mukwano nze siva mugalo child, siva mwana wa buwala. Ha, waliwo ayagala omukize simanyi kwa. Waliwo wanagenda ogaba sente. Bwanji? Nze simanyi Oluwarabu. No bali timu ki. Nedda. Kyobanga luwo naza kwogera Luwarabu. Naye kufuna wa lulimi lwe. Era. Banange banange wama. Era okoze otya? Ekirabo nze nakisoose. Chairman muliwa. Halo, waliwo azze wano agenda gaba sente. Mulinde. Chairman muliwa. Waliwo agenda kandabe mu waliwo endala. Ate waliwo azze ku live wano musirika agenda gaba sente. Muli tulina we bati babiri chairman ne agi. Waliwo musirika bane tusirike. Halo. Halo. Banange wuno. Yes. Hello. Wanji sebo. Ali kusimu. Mana vibe nga ya amanyi. Mupe nange nedda wanange njogera. Eriko. No. Nedda mwembiri. Nedda. Eriko mujebale sebo. Where you got it from? www.dj.com. Erikom. Tutase tuina omwami bamuyita chairman wa meetings zino. Bwe bamuwangulako ekiraba agenda kitwala nga akiwa omukazi ng'afukamidde. Tuyambe Shifa ayagala doni nze mpagira chair. Leero tutaase. Okukuba kubakalu. DJ Erikom. Ono omugole gadi wali twebera wano kupa complex wali ku design nga tuzikuba wali opposite obito bimanyi. Timu chairman ono gadi ye mugole. Onzichukira. Nkujjukira kukupa chairman. Nabera wali ku design wali kupa complex wali opposite. Nkujjukidde. Nze nafuna obuzibu gayi kakati ze timu chairman. Banange kiraba chairman tumukolere ki? Chairman tumukolere ki? Wanji musirike. Chairman tumukolere ki? Bakusinga emitwalo 5 tusaba kyonna kyokola ogitusindikire chairman yeetaase. Nze nga ndi ku side ya Shifa. Musajja gwe. Kawanga mudde. Musajja gwe. Beki wenkoze. Olabi omutima omubi. Yakula obi wakufa. Wanji tata. Bwe bagenda okugaba Wanji. Oye nakazuka nawe bagenda zigaba bagenda zuba opshifa yona na opshifa jagwa jenteeka. Wano. Timu Doni. Timu Doni tata tweyanze. Fira ku girl child. Woli gwa wendi gwa. Zange. Europe. Emitwalo gyange nga kukuba. Abwanji. Wanji sebo. Emitwalo gyange nga kuminyiwa timu opshifa jagwa. Mama,
Wanji. Kunyange kaniteke kunamba ki. Wanji. Mpeke kunamba ki kati mudakika 10. Mudakika 10 kwa muteni. Koyagala kwoboteeka zombyo zina. Aziteke kati mudakika 10. Nakola nga mwewozezzaako dda ne bigaana. Twabalekadde tubawe katubawe mubagala kwewozaako. Wowe banange tweyanziza waliwo abakyuse Tuli eno Germany. kansunulire essimu wangisebo Okushifa kansokeve konte kayo akasente. kansokeve konte kayo akasente. neba nange omuntu ata sente alina engeri gyayogeramu ng'eddoboozi lyonna teririimu waawe mwagala nnyo maama naye eriko omuntu mwagala kufa na kuwona namwe mweyogereko temugamba mbunna ataate zebasondedde wedda mukwane esimu oludde nayo esimu ng'oludde nayo esimu oludde nnyo nayo negwe temutawaana nakubala nti basinga ki ogenda tula wali katebe osaleko bwoti kyeyamani akikuwe ng'afukamidde n'osooka omugamba oludde n'essimu ebyo byonna ebigambo bingi mukwano laba entunula yaffe laba entunula y'abawanguzi laba entunula y'abawanguzi tuwujjeko bambi uffe bbugumu tubasinga emitwalo 8,300 ani abaze tetubasinga twafunye n'etaano twakafuna emitwalo 15 mu ddakiika waliwo ŋŋambye mulinde ndabawo tiimu chairman baŋŋambye nsome comments wano ba tiimu chairman. I wish I was off today to help them but I'm not. Oh, okay. Kantaaseko ku boy child. Doni Morini ayagala kutaasa boy child. Baŋŋambye ngende mu comment. That is Agnes Money. Agnes Money ziriwa. Waliwo abalala baleetedde. Soka tulemu entunula y'abagagga mukwano. Kane obugagga. Waliwo atuweereza emitwalo 9,1092 yo MTN send wave. Ani ono? Era yatuwadde luli sente. Aha kati atongedde. Zani zizino kweziri zani zino atongedde. Era yatuwadde 5 atongedde omwenda. Era ezo za timu ani? Agi agambe tuminvitinge bangambye agi wamwe katuminvitinge munange ekyo baagaliza kyensinga okukola nedda mukwano this is my phone agi ayina kyagamba agi ddamu onsindikire switi wange kandabe anti bino njiga biyiga amaalo
reply okay noonya we mu invitingira bannanga ddemu ansindikire mu inviting network ebyonoonye nedda sweetheart kwetuli agiyogera era era gwe funa akatu simu oba kamera banga nfuna akwata essimu mbo bakwatira essimu nze bwe nsanyuka ngambigira naye akwata essimu alina okuba feya mukwanto tunuza mu chairman yekka njagala nti kuyita wabadde wetunuzamu kubanga nti essimu ya side naye tubagaza nitubaweerezaako have sent my request agi okay you sent nzirabirawa linda no wait here guest okay kati n'ogamba agi uno mama tufudde kwekwe Doni agi uyo mimbuya ze Doni agi uyo tufudde uyo mama ze musirika ayogere Doni mama watandise wagira bagambe timu chairman Doni wawe ayingiddewo wa chairman tugende twogere nga oli ne chairman yennyini zo zatuuse zo zatuuse tuse kati batubanja batusinga mmeka tubakube bomu musirike mulimba kati kannyonnyole waliwo omukyala gwe bayita era aze n'aleeta emitwalo 5 n'aleeta emitwalo 9 erikomu n'aleeta 10 naye teginnatuuka wamma kati ekituufu kiri nti tiimu chairman baagala chairman ono yennyini agende nga afukamidde atwalire ekirabo mukazi tutaase nedda nawe olina abagole bano abantu bonna ba tiimu bagole kati otukoze otya Doni waffe kyonna ky'ogamba bwe tunaasinziirira taasa butaasa baagala kunfukamiza wansi adduse baagala nfukamire netiwaaka uno katuddemu tuyite omugagga Doni musirike muleke Doni ayogere Doni wamma ogamba otya nze siri Doni mbuuza bubuuze katunziramu wamma bulungi batusinga sente mmeka batusinga emitwalo 23 29 musirike Doni wange ayogere agi waffe ani yabawadde omwenda bamuyita era yabawaddeko 5 mubala muti omwenda era azemu naweereza emitwalo 9 zize za sendiweevu ekirabo mukirekeeyo eri kubalaba baagala kibba leka nange ekikwateko Doni Morini osobola osindika ku Airtel oba MTN yonna wosindika zijja tuuka wanji agi bano batiimu Abu Dhabi baliwo bannaye tugulire kyamaani ekirabo bannange ekireme kuyita mu ngalo n'omugole no yali Abu Dhabi navuga taxi waawo kwa Abu Dhabi nze ndi tiimu awona musafa bannaye mujje tulumbe bannange tusigaze ekirabo tiimu Abu Dhabi muliwo andi tiimu kapita abagagga bange mafi fulusi alda ani agambye mafi fulusi musirike we timu Abu Dhabi mulirida timu chairman timu Abu Dhabi wali wonna taxi kuva musafa mpaka wali kumushirifu area wonna tomanyiwo obulango bw'abakama baffe owalirida wa
Agi. Umushirifu wennyini awo. Woli awo. Otegedde ntugenda bawangula. Bano bemanyi. Umushirifu mora wona linka sibira. Kati ekituufu chairman. Tubuulire okoze otya. Chairman huyo. Kati Agi wama Agi ogenda teka ko sente. Agi ogambye otya? Agambe temwina je mukitwala agenda teka ko sente. Mutusinga mmeka? Aleta 3. Wamma ogambye mmeka? Agi. Wanje Agi. Wamma ogambye mmeka? Ani asabe namba wamma soko we banene abantu enamba batutereko sente timu Abu Dhabi baba namba. Wuna aleta 2 nno. A coach 41 wa Alien coach wa Alien Skin. Read the number again. Wamakamba somere number. Amaji basomere. Haji somere. Za team chair. Za team chair. Yes, tutelako team chair. Soma. Kanjiteke wadeni. Tutelako team chair. Wamayo get some number. Kanjiteke ko wano kanjipininge. Abantu baba bagati. Ekirabo no mulala uya agambye team chair. Wamakantekeke number. Ekirabo tebalina gye bakitwala. Timu chair wali. Sigala Abu Dhabi. Wama webale Agi webale kunzijayo munange. Namba hiyo wama. 0756 59. Nisome mu Luganda lindako. 40. Soma mu Luganda. Kale kanjisome mu Luganda. Enamba eri 075 65 Chenda mwenda ana munya 0 amanyere talutaya Timothy mutekeke sente timu chair kirabo tukitwala Kiria Damoji some mu Luganda eri 075 65 chenda mwenda ana munya 0 Ereta lutaya Timothy. Aba team chair. Team chair uno wano. Nakimuli wamma tuterako meka team chair. Mulekete mutwala kirabo kya Agi soko akasukali alina taba na muti. Soko beko kyo kasukayo kubanga abantu bali mubagala tulira wano. 20k team chair, 20k team chair, Vivi Nachimuli. Yes, wamateka ko team chair, 10k. Tuzayo meka. 20k gwe balabala mwawo tufana 20k kiba kitya. Team chairman wetuli. Mwebale muwage musindike. Baba tusinge mitwalo 18 mukenda. Batusinga 18. Ani atuwaya awesa tu. Agi bayitemu. Bamikwano wamakamba bubuwe. Chair twagatwala kirabo. Team chair Abu Dhabi. Waluba nabeita ba team Don. Akatusoke chairman wedda muri yeyo mweyagala. Naffe katuberekeni. Wamabase bone banyawe. Ekirabo kino. Wadde ne baba watwaba ne bone baba. Kirabo kigenda wa chair. Mukwano Fifi ereta lutaya Timothy. Nedda wamma abaliko temulaba ngono bamwadde obudde bungi. Nandi atusingira nnyingi agira abeera eri.
obedda abantu babadde barabamweka obwedda abantu kweke Message zaffe za timu Don nzisomye muleke tubeerewo wano eno ziriwa tewali message ya timu Doni teriiwo sifa bampeereza akasimu akakatono kali awo malo gisoma abudabi timu yeriko nindeko tusookera ffe twekiri kati wonna muliriddawa uno fifi agambye kifo obadde n'obudde bungi wali wona ku makita bulide fifi nakimuli agambye no shifa you had too much time wali wona ku makita bulide bulide kali first area wonna muliriddawa Dubai Mall okitegeera wali Dubai Mall wali ku tourist area tobimanyi abo be Dubai wali ku Sheikh Zaidi 5 agi muwala wa Yesu tutaasi enjo muwala wa Yesu abali Marina Mall balida watali bali abapakiza Marina Mall Sobadde sale tuzisaba tuzimba muno obuyimba mwina ngeri gye mubabowa bana atera tumisinga batusa bannaye abasajja babbula chairman bw'anaagenda ng'afuka messages ze data message yineze ezo zeka za timu Don emitwalo 2 za timu chair amina abudabi but mine I send it to mugole fifi sente tuzirabye waliwo n'ono mulala wuno agenda sindika 2 musome erinnya timu chairman Nora uno wano Nora naye atusuubiza ekyebiri Nora nawe kikole sente zaffe bulungi Nora yasindise sinnakimuli mukwano enjo munaye tutaase twagala kugulira chairman kirabo ndabanga Nora yasindise wano naye batusinzaako kati emitwalo batusinzaako 16 kirabo baagala kitwala twatuseeko mukebere sente zaffe kati bakasindikeena katolaba tubawadde obudde wanje oyo waffe twakasindikeena kati mutusinga mmeka message endala yinezze bannange ezijja za chair emitwalo 5 mu 10 kwata message jangu ogirabe emitwalo 5 mu 10 timu chairman tebannateekawo tukyali ku tiimu cheya omukwana mukenda katufunye 5 zaffe zino zaffe naye mwe tujja bbawamu asindise emitwalo 3 uno Doni Morini ataddeko emitwalo 5 za timu chairman si kino wano gyawo kisome timu chairman bannanga chair from Doni Morini iyo message Doni Morini bambi tweyanzisa webale nnyo bambi webale kutasanze obwedda waffe otasisanze oyo mulala timu chair from Morini mukwano tinaja 11 bachatuwanje emitwalo 19 weza musango timu chair muliwa bannanga ababudabi muliwa mujja tutwale ekirabo kya chair kati batubanjayo mmeka mu 13 batusinza mmeka agi batusinza 13 mukenda mulindeko musooke musirike wamma kati nsaba busabi ba timu chair musooke mutunoonyezayo emitwalo 5 gyokka nkiri yalinga ezisigadde
Etano ndio kafuna kuweza mtu akilia nyingi. Muliwa timu chair. Barageka Abu Dhabi. Muyimuke muje twale kirabo kya chair balimba. Bajja kitwala. Madam Namwe mwakutene babawa. Timu chair. Makokonye ko bukoko. Bwamumala tubale solo omutima gwaffe omulungi bwamumala ojja essimu gyensembayo okwogera bye biggalawo tugabe ekirabo Nange timu kyabannange Chairman gwoweddemu kubanga omukyala agambye tunoonya 5 gyokka ekituufu kiri nenyora neteekawo Mzeyito omusembera wano sembera mzeyito tunoonya 5 Mzeyito omusembera osooka oyogere tunoonya 5 mpaji luwaga njagala mzeyito mwasembere Mzeyito mujangu batugenda wangula jangu osabu ulake eky'etaano twala wali tugende wali wuyo 50K dia tweyanziza nnyo ssebo tweyanzenge waliwo agambe wanasindise I sent more ngandi sinalaba message era agambye asindise sente endala era is saying she sent more era anti yasindikidde bali shifa gamba shifaso okakebere era agambye asindise endala ng'oggyeko ziri ze yasooso sindika zzeemu n'abasindikira endala Mzeyito omusoko oyite ku bantu aba timu chair musirike aba timu chair bannange mwebale nnyo kye mukoze abana abali eno yogera ku bano nammwe madamu tweyanziza nnyo kyotukoledde naye tuyongere otuwagire ekirabo kiwangule timu chair aba timu chair bano n'abakyala ba ku kyalo bonna naye bawagira chair abakyala b'okukyalo tutandikira wano tekayo ettaala neddawo omukyala nayogerekera abantu ososola abantu yaziza byonna byokoze nedda waliwo n'omukyala wano ayagala obuuza ku bantu uno maama yes anyumenga mu gomesi Alex owunzise essimu omukyala wuno wamma oli tiimu wangi oli tiimu ani wamma kifa bataddeko ssente endala sooka okebere era agamba ataddeko ssente endala ku tiimu dooni za kirabo ku ssimu yo yennyini MTN ku ssimu yo MTN sooka okebere oba zituuse essimu ogiwambye mukwano mumaze endowooza Agi baweerezaako zaani mukwano agambye ataddeko ssente za kirabo era endala era mwe era atwagazze baani atwaddeyo ku by'emikolo bane tweyanziza muwe ku ngalo mwe tufunye emitwalo emirala 9 giijo era kimugani zirabye kwa muteni
bayisasaze musooke muwulire abanga abange ow'amaanyi musooke muwulirize tubalesene mwogera bukazi bwattu ne tutuula bunyabo ne tutuula wano ne tugamba okko okwagaliza kirungi ne zireeta era tulinawo mmeka tiimu Don tulinawo mmeka 90,000 emitwalo 22 tulinawo mmeka nenezo tubasinza 22 tukiddemu muggo emitwalo 22 bakange mugire mulabe agi ayogere kiki nga tusirise bunyabo ne twekuŋŋaanya obudda tebogera mwemuddamu bakwasa ennaku nange ekyalo twe tubawa vayibu ne tubayimbiramu n'obuyimba waliwo naakuba yagateekako ogambye otya maama 10K zibamala 100K emitwalo 10 onyenye essimu mukwano leeta Agi agambye agenda teekako emitwalo 10 aba tiimu chairman tutandikirawo Cheya emitwalo 10 bweddu yogera ne Agi bambi thank you Wanje mutusinga mmeka Agi abuuza tubasinga mmeka emitwalo 2 babusinga 2 mu ebiri atera giri 19 muke musooke musirike waliwo Juli waliwo wanaleeta 50 ani atuwa 51 atuwa 5 ng'agambye timu doni bannange musooke muliwa timu Juli nsooka otubuulire sente z'osindika ndaba otaddeko waneeno ndabye 500,000 zaanye emitwalo 5 timu doni agenda kukyogera atubuulira nti gwe sooka oleke agenda gamba timu chair agenda gamba timu chair oye timu joy eh timu chair oye agenda chatu timu chair oye wamma timu chair timu doni Agi abadde wano ng'akampaininga nti tiimu kye yayogedde owataano si yaliko yes akyerowooza owataano mulindeko Julia ayogera atubuulire tumuleka afunemu akassa omuleka Juli jangu otaze Juli jangu ogwe wacheya bane cheya aliwo bamulabeko abantu bigenda bakonfuza bagala nnyo ennamba ngereeta amanya nakawombe wedda agamba tiimu cheya omwana ali tiimu cheya tannakyogera ebyaddala mulinde Agi tannakyogera bane era tweyanzizza Juli anti tulinze hey Juli soko ojje wamma otubuulire ogwawa era sente mmeka entuufu soko ogende Juli oba ali mbagesiti omugatte Juli kankebere wano abantu tulize wano tiimu Juli tiimu Don Agi okyuse Agi mpulitenga ngamba waliwo alina echo ne bannange tap the screen ani alinnye katuuti bannange kansooke nkuggyeko omukwano olina echo bannange abakunze emmere eri mu kujja bagenda kusaavinga
eko avuddeko. Abadde alina eko. Bane tap the screen. Agi nkebere message. Bane era thank you. Mannayo Sokoleke agi ambulire ba message ijja. Ani. Agi message yafejja. Message ki? Ye check 10. Bane to stress. Network etusumbuye bane tetukutudde. Network eganyo tedera shifa kati tetumanyi na biddako. Asoke ndabe gundi. Na omutima nga guba kuba kiki 10 terinajja mukwano ogina simu eri endala aha nze nesirikira obusirise bwe bulinzisa tutolwadde tetusirise luli ne wajja omwenda ne bagamba check your phone katusirika osanga n'ataano ngajja ono agambye how are you hope how the 5k I sent was for Mugole in the names of phone Nakijoba. 5k kandabe mkwano. Ali mwenzo kuba mwasibalidde. Nedda mkwano tutawana. Soko kebero okwo mkwano kuzammwe eyo. Ani agamye mu ategeeze tano. Yali wa mukwano gwogamba. Mpadde wano message. Mu inbox yange. Ategeeze tano. Read the message up there. Hey, and atege. Sente za mugole. Agambye zaati za mugole oba. Sikitegedde nange ekyo. Ate obudde bwe buti olumu mbasiwulira. Julia sinise sente za mugole mitwale 5. Era thank you webale contributing. Nedda. Nedda. Era yatuwadde emirundi 2 ebyaddala. Agambye 5 zigenda ku mukolo. 10 omwenda sorry gwe gwaffe. Kati muba mutusalako. Nedda. Mukwano twabadde bulalamu ebyaddala. Era yasindise emirundi 2. Bane omukagumyusiza amaaso. Batusinga 7 era tuli bamaanyi. Oli walete 10. Ani agenda olete 10. Bala bulungi batuwanja mmeka. Ani? Bala bulungi mukwano timu kye yansembe. Demo bale. Bane wabeewo timu. Oteka ke 10 waba batubanje mitwalo 7 mukenda. Timu doni muliwa. Bannange wabeewo timu Doni ajje naye wano ku live mikwano muliwa. Nalongo Proud Kadama. Naye bane. Ne bagala twereke tudde nakuba ne mwogedde. Abantu mukkirize. Mutusinga sente mmeka shifa. Ne mukwano teyazire. Yadda ayogera mbogezi. Simanya akyayinza ozireeta kanjogere nze bitono mwe mwogere bingi ffe tufune. Shami agambye 17. Timu ani? Timu Doni. Nange ekirabo. Timu cheya. Nemwe mu dakika 5 ekiddako ekirabo tukibikule. Kama mbaya ni mbaya. Tutunulire saidi ekozeeki. Nechalinde 10. Omugole. Ndaba omugole yandiagadde kubeera eno. Omugole za timu cheya za Doni ayawule. Ayawule owe 17. Tulina ebintu bisatu. Shami jangu otunnyonnyole. Shami osindika zaawa. Wasanze kweriwa. Agimuleke omuleke oyo munnange. Mweleke tomuddamu wamma. Banange mwe tubasinga mmeka nego nedda ono wa 17 wagamba nti sente za timu Don mugabe ekirabo ebyaddala. Wallahi ekyo muwulirize Shami ayatudde agi wamma weyogerere ndaba omutima gukuba wamma agambye 17 zigenda ku mugole
Timu Doni ababa batubanje emitwalo 7 baba singa 70. Shami, thank you. Baba tubanje just 70. Baba Shami singa agambye 70. za contributing ku mugole ajaziweereza Shifa. Wanji. Enalongo yo welcome. Shami esente zategeeza. Nti muba mutusinga 170. Ategeeza tubasinga 170. Eshiri wano. Ndaba message ya mobile money. Nakakaaga. Ataddeko nakakaaga zani timwani. Doni. Cheya. Ani ayimbisa kayimba. Banange zani mama aginedda agigwa wandi nedda aginedda agi not like this Timu Doni you ani ono era comment yange just timu chair mbade sina wallahi you know message akisoma message ya era yabikola Neda tugabe ekirabo. Doni emirundi abiri. Waliwo timu kye yabali kolima. Bagambye bane era tukoze. Tubasinga era zizaawo ziri ze tuwadde omugole zazizaawo. Ena kakaaga. Naye kola boti agi. Ena kakaaga. Ndi webunzira bi. 12 kati. Eno era yakatuwa sente emirundi 3. Yatuwadde 5 zigenda wa mugole ku mukolo. Natuwa omwenda atuwadde nena kakaaga. Agi. Sinze nenanga nyimba nsanyuka nebonda banga nyimba nsanyuka neneze nyamba Mulimu Yesu aha nenenge Mulimu Yesu Bane mikono jange Mulimu Yesu Seno obulamu bwange Mulimu Yesu Amane wola banga nyimba ndigida mundo munyamate Yesu banange mwebale Ekiyungu kitambula ekiyungu nataddeyo timu Shifa bafumba tolina kyongobako ani era nakijoba yes yabikola oyo baddange kajoli mama mukama akumbanga alize woli kwa wendi kwa mama era kuba twawangudde ekiswala ekyo wowe bali lwaki tebatuwa kirabo banange mutuwe ekirabo balinze ekiddala kukwasa ekirabo kino mutuwe ekirabo tugabe ekirabo katebe mukirize muwanike okinkwase ekirabo kye omugambe bambi thank you mwenna naye nga tukatwebaze ku bantu kubanga bannange nedda mukkirize mutima mulungi kyeyagenzeeko ku mazima nedda kyeyakyakuba akasimu akalabika bambi okay this vibe is so awesome thanks Sarah tubasinze mmeka twagala tumanyi tuwawangudde ne sente mmeka 10 liriwa era tuzibajjeeko kati bwetuba tuzibala agi 10 balijjeko kuba twasinga 2 mubuuze 10 balijjeko mubuuze kwata ojja gamba mbasalidde ekigambo sibaagaliza biki bajja gandi bubi nnyo kati nno musirikeeko twogere agi gula microphone agi agi musirikeeko kanti muganda wange baddooni batabuse agi wamma bano baagala gaba kirabo gwakigaba kati ate babuuza 10 lino tulijjeko oba tulirekeko abasajja baddooni abo batufuukidde ekirala 10 balijjeko oba balirekeko drone kirabika anti kyekyo badde bambuuza
ne network anti nayo nfuba nange sanga ne ba team che abandi baddaawo naye mama network etufuukidde akabaasa next Sunday babeere ready naye tebabuuze 10 ogenda bali bale nti batusinze ne zino oba siwulira tannaweereza naza erikomu yiba ne mwagala tusinga ku sente zitaliizo. Nene wewe nabuuza mbutubulako mmeka batusinzaako mmeka anti kati bwoba batusinzaako mmeka bannange sinaakumanya toto muwendo butuufu baba tubanja baba tusinza mmeka 15 ng'otaddeko 10 baba tusinga 12 mu 15 wabeeyo atuwaya oka 50k Mana muveeyo bannaye ekirabo bakitutwalako agi abakubidde campaign okusiima kubi abeddewo mentally, financial and physical. Agi tukwebaza nnyo era ffe tiimu chairman tukwagala nnyo. Omuwagizi waffe uno agenda teekako nno kwemutyeni 12 olimba ezo ndabanga ez'omugole Agi yawandiise mukwano naye nga kyoba omanya Agi byonna abikoze. Thank you mami obeddewo naye wasangibwayo ng'obuwanguzi bugaanye kwolwo. Taina sound. Nze ngamba bwenti leero bwe biganye naye ku Sunday jja tugenda kutunda obupoloti bwonna obw'oku kyalo Cheya. Nze ndi tiimu Cheya sikyuka mumbeera etya tuli fembi femmwe mwefe tubulamu amaanyi go. Nedda mugete simu yange abantu abalina true love era tasobola kukola ebyo. DJ Ericom yagambye atya yagambye sikyuka tusinza amaanyi nawe uzikanga bagamba tiimu eno mukkirize winning team mama era agambye nze wagwa wengwa soko muwa mulabeko gwayogerako muwa ndabe ekitambaala mulabeko gwayogerako gopolota ndabono omanyi kakapa akonimye omanyi kakapa musana n'ekiro kati naye ali bwati ataddeko n'okukola mukkirize omanyi otuuka nokkiriza defeat negwe Lucy Nantongo jangu otuyambe chairman Shifa Wanchima ekyo jidde wano ngenda okusooka okulaba omusajja omukiga ng'afukamiridde wekiri abakiga muliyo muliyo enjala ebaluma bambi emmere yidde abaana enjala ebaluma bambi mugabe ekirabo tugabe ekirabo wakyuse bannange bamma bakkirize tugabe ekirabo bakkirize bulungi wabula kyotukoze batiimu Cheya abantu abuda mukwano jabbakoola naye ng'omugole anyiridde bannange mukama ayongere ebbaawo wama Agi thank you Agi byonna obikoze naye tiimu gye wagenzeeko next time kyusaamu era
agambye alagidde muwulize nnyo ebigambo bya era agambye ayagala kimu nga mugaba ekirabo. Mugaba ekirabo. Gwe bali ne era we Dubai. Ekirabo nkigabe. Daba otunuze ennaku laba we bwe yeekutte. Agambye nindeko. Wanji? Ekirabo kyaffe kibulako 120k. Lindako waliwo wanaabuuza mukwano munnange taasanze munnange oterekaawo 120k zokka bwe ziti. Kacye tugenda okukola. Tusigaze ekirabo bannange. Ekirabo ganenganwa. Kacye tugenda okukola. Ene Uganda ziri ssaawa 2 n'eddakiika 2. Ku ssaawa 2 n'eddakiika 10 ekirabo tugenda kigaba. Tewaliwo ttiimu Shifa, waliwo ttiimu Cheya ne ttiimu Doni mukwano. Waliwo wanagambwa ali ttiimu Shifa naye nga lwaki bannange mutukola ebintu ebyo. Ttiimu ye endala nnyo kati ono Shifa muwagizi wa Doni. Nedda Doni wuuno oli Cheya. Tulina Doni tulina ne Cheya noti Shifa. Abatiimu Cheya. Bateekawo ttiimu Cheya ne ttiimu Doni. Noti ttiimu Shifa bannange. Kirabo kigenda bamikwano muliwa. Ebulayo eddakiika 5 Ababudabi bwe mutyo bamuvudde mu Cheya ekirabo bakimutwaleko. Waliwo ne yakulaba. Ono soma comment. Ono Nange no sorry. Banange abana bambi abalwana mikwano temukikola. mugenda bato. Omufumbi akatooki yakatadde mu kyeri. Eddakiika 6. Bambi ekirabo kibanange oba tukikwate tutya oba tutunule tutya. Mobile money ina text ezeeko. Mukwano leeta essimu yange. Wamma buli Sande tugaba ekirabo. Nedda Sande waliyo ekirala. Kino kya leero. Kino tugenda nakyo wiiki ejja birala. Hope for take care for your mafuta kamama. Era thank you. Era mpadde n'ez'amafuta ezinzizaayo. Bane Katonda okola ebintu byo. Tutudde wano bumaama ne tusirika. Noweekala. Etiimu Doni oye. Tuveemu. Bambi thank you love wange. Salongo Joseph atulabira Mogadishu tukutumidde. Ne bannange era Mogadishu Somalia. Salongo yakatuuka ali Mogadishu katubawe chance ya Salongo alonde team. Tusigaze eddakiika 5. In the next 5 minutes tugaba ekirabo. Ate bannange temuvaako mulabe kyo yanga akitukwasa. Bannange afukamidde. Simanyi oba agenda labika atya. Oba agenda labika atya kye yanga bannange ate ne vaisi wa muwerekerako. Bombi. Kathe asinzidde Toronto, Canada. Hi Kathe. Hi Kathe. Wanji? Ogenda tuma mubaka? Tatubikiriza. Omubaka wa tiimu Doni. Eyo tiimu yange teyimuka. Salongo wanalongo nasana senga owenso. Oyo kalango. Thanks a lot for the love. Bana Ella, thank you. Bana singa katuliro batutunula tutya singa fena tunyinyi badde bitya. Naye golira kubitetuwa mani kubira ku Doni wo. Thank you mwenna bannanga ababaddewo. Meeting zaffe zikyagenda maaso omwami Gadi ne Millicent buli lwa Sunday. Sawa wanji sweet wange. Ngambira Cheya nti munaye tugezezzaako naye muwulire aje abagamba muwulirize aje
bagambe bawulira Wanji. Nambye nti Chair mugambe tugezezzaako naye munnange wabeerawo ttiimu empangu zitomanya next time. Kkiriza leero watusinze. Kati ekirabo tukigambe kubanga omanyi waffe Team Don Oye. Proud Kadama. Agambye ate mama. Team Don Oye Girl Child, congratulations. Tugenda gowenkwe amanya akakaba semateeka wokulabeera bubi ngenda vale emirundi esatu ekirabo kigenda age ekirabo bakigaba kati ekirabo kikwasa ng'okigabira anya tukwatira bannanga anya tukwatirako essimu netale Alex kwata sound okwate katoso okuflipinga kamera abantu balabe bulungi. Team chairman mwina kye mugamba? No. Kwata. Team Don Oye. Team Don mulungi. Kwate n'abantu. Team Don mulungi abiri. Ulira kyo agamba ki? Mutuba agamba. Challenge ya meka. Mukwanzo kyalina kyo. Challenge ya meka. Abiri mu ebiri. Omusente butono nnyo. Chairman yagala kukola ki? Omusente butono. Nete yakadeko. Kasoke kuba essimu. Musirika. Kasoke buzo bente kyali oba chairman oyagala kwegumya. Yakutunda empe. Kiriza. Pulira. Pulira sikyategeera. Pulira sikyategeera. Chairman yogera. Munzikirize nkube essimu. Buze nti yafune gokko ekyali tugitunde tugule kintu. Kati kuzirayo buto onoba ine ekirala kyoyogera nga tugira ati mudane bulungi gumu at least muleke nziremu aje agambye neso omwebazaako omwebazo kirizibwa agambye next Sunday agenda bayetegese ekiki yatusinze eddoboozi. Really? Nenda shikanda mbala ati mudane bulungi gumu ati mudane mirundi abiri ati mudane mirundi abiri n'ekitundu agamba ki mulindako tufudde Nagala kukkiriza awulira nnaku agi naye mugume tutandikirawo okomye ebiri kitundu esatu genda mwagala kujjula baagala nno ojja kikwata ng'okireeta wanji wamma baba wangudde sokolinde agi agenda kuyimirira twewe haga kuba oli musajja tajja fukamira bwekale onaamufukamirira jafukamira wawagwa ekyo kye bayita waaligwa wendigwa agimbale kale mumujja musirike agimbale beegumya batandise wanji yakiriza dda ekiki 12 mukenda eza erikomule zinajja okakasa ziriwa kweziri tezinajja waliwo ezitanajja emitwalo 10 batusinga emitwalo 12 ate essimu eri eyo gye mukozesa neera nebozijjako tusigala ne bwoba ati mudane mulundi gumu mubale mbala siuya soke tugabe ekirabo ati mudane mulundi gumu ati mudane mulundi abiri ati mudane mulundi
Kuletera chiweyo yimuko chiweyo mukwano never isiwe mukwano tuwe live aba ajana awelekere biyimirira ajja mulira okwetala Biri mukatonda kolede birungi nayimba kolede birungi nayimba birungi nayimba natenda waya layini cheyanga jakajja amulumbo enakweyo no badala kuyiyo wana chono ayibye wana salawo woyagala woyinda ajja mukamera wala katambula nnyo Yesu akolede birungi nayimba akolede birungi timudoni muliwa akolede birungi nayimba akolede birungi natenda Yesu akolede birungi nayimba natenda akolede mabega bagala bacheya cheya baba ulaba kyambunga agaba ekirabo sawa yakuwayo ekirabo naye leta manchicho ulanchayo cha Timu kimanyirwa nnyini kyo. Badde nnoonye kuba we naddukira. kugoba mu mutima omulungi webaza ekirabo ky'olulala kiddako bwe kiribanga yakyera kinsikiriza nga kino wekibadde kinsikiriza ojja otunze ente jangu ng'otunze ente tubalagireko bwere tiyansumulu erinnya ulujegerona omulala sitaani kweyali ansibye mu bizibu ebingi yansumulula nzikiriza ekirabo nkikukwasa mu butongole bweziba lyakufukamye mpadde vaisi wange munange aino oba kibalekere bambi badoni babanga badoni obalabye sente zikolwa mulamu tugenda kola emikwano gyonna okuva naleero emikwano gyetuyingiza naye mu linnya erya yesu bane mwebale kuwagira bane mwebale kutwagala bannaye ffe baani ne gaadi wange akiwerekereza ebigambo mwebalire ddala mwebale kujja okubeerawo kwammwe kwe kunyumisiza omukolo naye wuuno bannange okubeerawo kwammwe bannange si ffe naye olw'okwagala kwa katonda yatugatta luno gonna mukwano situbadde mu lutalo tebibadde byampaka si mububi naye olw'okwagalana my love munange webale kuseekimama ate yongera okwana emikwano yongera okwana webale kwana agi munange wanyize nnyo agi munange nemuseeke era n'onyiga
Mayiga nogamba kozongereko munnange Katonda oyo omulaba age agambe Sande takola nsobi laba agenda kyabyo noloza mulimu ki simanyi nakumanya Katonda ya akisumulule omugole ayagala bba kuhaga omugole ayagala bba omugole yakuwa kuhaga tumulira wakamama wemubeera mu iPhone yange ne bagizigirako wali nakimanyire eyo bwe kiri mu mutima omulungi amina ekintu bwe tukikubye tukubye ekintu tweyanza n'abatuuze baffe mwenna bannange mpaka kati mukyali naffe yani atuweereza kiri mutu bannange mwebaze mama mzee oli antisaluni agenda tukolako naye mwebaziza nnyo nga mpise mu shifa kubanga gwe twakulabirako bannaye weebale nnyo otukoledde sente otukoledde emikwano nzaani atuuse mu nsi z'ebweru nange yeyo olaba wabadde wakatuuka muwala wange naŋŋamba mami oli gwe tulaba mu vidiyo wuuyo oli omukyala asinga otusesa mu vidiyo bannaye nebale kuba mulungi ekirabo kino naye temuwadde security ng'agenda eka ekirabo kino nze kwennyini vice chairman nze ŋŋenda okuwerekera mmale okukakasa nti omugenyi waffe ekirabo kyaffe abadde omuwagizi w'olunaku ne wiiki ejja era tumwetaaga Ddooni baddooni tukyabaagala baddooni mujje bana emmere musooka abaana abato mwongere okujja era muleete ne baddooni abalala competition ebeere y'abaana tuli naawe Sande ejja abakyala n'abaami n'abavubuka muleeteyo ne competition w'abavubuka kati ono mukyala kati muleeteyo muvubuka tubanga twevuganya abantu basatu abavubuka bakitwala abakyala bakitwala bale tusonde wiiki ejja abakyala be bakitwala next week n'abasajja mu bagambe abasajja bawagira abasajja tufunenge gye tuuza abaana abato bannange munyambe musooka abaana mufune mbatuuza nze abaana so alya nga tebalya waliwo bano abali wano babayiseeko emmere bano abatudde babano wano batudde dda okuva obwedda bannange thank you naye nga bagamba omulamwa gwe tubaddeko you tell them okay bye we love you so much ate ategera story eno gye yava genda ku YouTube channel ogende ku show y'omwami Gadi nga surprising mukyala we ayina embabazi you know the whole story parts zonna gyeziri ene badde second meeting yaffe leero we thank God nti bikimu kitambula bulungi tugenda Kabaale mu mukolo gw'okwanjula nga November 22nd but meeting ye nayo okubirwa leero abaso twegattako please join us nja kwongera bannyonnyola ebisingako awo mwebale kutambula naffe abatambudde naffe batiimu Shifa thank you so much abategeera kye tuliko tweyanziza bambi contributions z'omugole sigale nga zijja olwonteekateeka ennungi kino kye tuliko we are spreading love awantu wonna kusaasaanya kwagala kusaasaanya abantu feeling nti they are loved kuzaamu bantu ssuubi that's what we are doing kyosobola okuzaayo eri omuntu omulala kyosobodde okukola okusanyusa omulala omuwe smile tukikola ku lwa Katonda si lwa muntu yenna we love you so much for Sunday tuba bwe tuti mu meeting zaffe tulina abagenyi abatwegaseeko omukyala wuuno mukyala Nassali naye yatulaba bulabi nga bwe munkubira abalala azze n'asituka avuze emmotoka kuva Namugongo najja akeera mu office omukyala akola mu banka bakeera ku makya but saawa zigenda mu 3 she's still seated here
yazze okuyimirira naffe bambi ng'alabye kapeeno atalaba kapeeno sigenda kusobola byonna biddamu mugende ku YouTube channel weewunyisa omwagalwa wo mulabe nyongero bajjukiza nti Hope Shifa kati surprise zibeera ku Spark TV buli lwa Sunday saa 12:00 ez'olweggulo ku YouTube channel yaffe tukyaliyo gye tuli waliyo n'ebipya ebigenzeeyo mugende mubirabe bannange tubaagala nnyo ennamba nga bulijjo oyita ku +25678210159 +2567026 ze namba zange ebisigadde wa abagole bakole conclusion kangene ndabe omugole omukyala abantu bagambe kyo bagamba abantu neyanziza abantu bonna abanegaseeko ku lunaku luno nebaza b'okukyalo nebaza b'okumukutu nebaza olunaku olwaleero sanyusa ensimye nnyo nebaza ab'okukyalo abaze kutuula naffe miitingi nebaza ab'okumukutu tiktoka Team Hope Shifa n'abasonze nziza tweyanzege tusabera tuguse kintu kino nga Katonda ye mubeezi waffe amina tweyanziza we mujje Mukama abadizeewo ebyo mugole gadi atuseda ku kibere bajje mbawe jangu amweza mukataso no mu bucket zaffe eyo gye muli mwe mulekana mwe mulina abatulaba mwenna mu nsi yonna obanga tebatulaba bano okka abatulaba mu nsi yonna ekirabo kyosobola okuba wakati mujje tulye emmere mugiraba naye nga nsanyuse nnyo nnyo abatwagaliza ebirungi twala omukisa guno okwebaza Katonda olw'ekirabo ky'obulamu kyatuwadde ffenna neebaza Katonda asobose okutambuza kino ekintu nakituusa ate ku lunaku olwaleero nate njagala kwebaza ba viewers ba tiktokers mwenna social media yonna Facebook YouTube abalabi ba Spark TV Team Shifa ne Shifa nga ye ng'omuntu ne team gitwalonda etwala omukolo gwaffe wano mu maaso chairman vice secretary mobilizer mwenna mbebaza ab'emikwano ab'enganda zange mwenna mwebale kutubeererawo mwenna mu nsi yonna abatukoze surprise abatusondeddeko bannange sisobola kwebaza nimmalayo obala mu kimulina okumanya nti nsiimye nnyo ddala era ndi musanyufu era mbasabira Katonda abawe obulamu obulungi ate n'ensawo zammwe tizikaliranga mwebale nnyo mwebalire ddala agibayi munnange Junior nolo basatu abatanafuna mukwano tonakuwala osimanga akatono omuntu kakuwa agiwanange twamusibule bye bye wama agi thank you byonna byokoze bituufu bibadde bimala bumazi kamere ko tukalidde kawo mokufa ngenda kawerekerezaako ekirabo kyange ewaka nga ndi mu kiriri kyange tewali alaba mpogganire eyo mu kisenge mujja biwulira owulira otya ng'owangudde ekirabo mpulira essanyu ly'amaanyi amaanyi gabadde gampeddemu ng'omutima gwonna gunkankanye neneekunkumula katono buli kimu nengatto nziweeyo ndabe nga nkitwala naye neebaza Katonda awulidde essaala zange ekyamazima n'akimpa essanyu limbuganya okufa mwebale mwenna abatubeereddewo ku tiktok ku social media bannange tubeebazizza nnyo tubeebalizza ddala ne wiiki ejja bwe kityo bwe kigenda okubeera era mukeerako bokka abakulitisayizinga abo saagala mikwana abagala tutegeera we don't want twagala batwagaliza birungi batubuulira biddako abaagaliza essanyu ly'abalala those are the people we want naye bano basimanya ate kikinga bo banoonya nsobi mu buli kimu we don't want mikwano mujje tulye tiktokers tuli ku kimera ba tiktok abane mujje tulye piraawo gwe Team Shifa
Webale nnyo tufumbira ekimere. Banaye Kabale, which part I would like to attend? Kitanga. Abe Kabale, abali side yetu. Kitanga. Omukolo je kuguli. Nekirala mikwano bobo yagalobera emikolo gya November nga 22 November 22 Oh God. Era agambye bane we miss home food. Tumusalize emmere, yes. Bane tubagala nnyo. Musaliza bitya? I know. Naye gwe manyi kimere kigenda tokka mu mukolo. Bale munyirira bane shifo mugole ngo munyiriza nnyo ngaya kabulala. Ifu ku mukolo tekubula musiiwufu as a person. Kirungi bakuyambye bagende muli ose ne mubakola ebyo ne basiiwuka empisa ne bagenda. Mubamaze kati abo ate siraba dda. Abantu baffe bonna abali wano mufunye. Buli omu ayonna ayina emmere. Tweyanziza ate oli omwami ayimiridde. Mumuwe emmere oyo mwami. Mwete mudda. Baliwa. Oli eri. Omwami oli ayambadde red. Tato wa ready. Munange basitudde seppichi nga abali eyo mufunye emmere. Musembere mujje. Babi mujje wano tumulye kamere. Musembere mbabaze bali abana gwe. Gwe twadda gwe mbalabye. Yakandula eddoboozi. Emmere yaabwe seppichi ba. Baba mubege just sowani be bano mubalaba. Mubampeere emmere muli bana therefore mwegize babade bakatandika basavinga ne bagigwamu ne badduka. Bannange yat sponsorinze ekimere kyaffe ekyolwaleero. Thank you so much. Kale tweyanziza Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.